Wano mu kibuga Kampala abayizi balabiddwa nga bali mu nnyiriri ssaawa we ziweredde 2 ez'okumakya. Era ku ssaawa 3 abayizi mu masomero agasinga babadde batandise okukola ekigezo kyabwe ekisooka. Ku ssomero lya Kolo SS embeera ebadde nzikakkamu eri abayizi era bayingidde mu kizimbe omutuulwa okukola ebigezo. Mu kwogerako n'omukulu w'essomero lino Edward Kanoonya ategeeza nti embeera yonna nzikakkamu, ebigezo bituukidde mu budde era nga n'abakuuma ebigezo we bali bonna. Ono akakasizza nti bategese bulungi abayizi baabwe. Agamba nti abayizi nabo baamalayo ebyetaagisa byonna era nga tewali n'omu ataataganyiziddwa. Ebigezo byatuukidde ddala mu budde bwennyini we zaawedde essaawa 2:40 ebigezo byadde bituuse. Okutandika nakwo kwennyini tutandikidde mu budde zigenda okuba essaawa 3 zennyini abayizi ne batandika okukola ebigezo. Ku ssente tulina abayizi 499 abagenda okukola ebigezo bya UCE, naye ng'olwali kutuddeko abayizi 205 bagenda okukola pepa esooka ya physics, then olwegwe tulinayo pepa eya fine art. Empapula zonna eza physics tuzibaze ziwera bulungi era suubira nti buli muyizi ajja kubeera ng'akola. Abayizi bonna Katonda yatuyambye, bonna bazze, tewali yalwadde, bonna bali mu mbeera nnungi ddala. Embeera ey'obukkakkamu era bw'etyo bwebadde ne ku ssomero lya Kalina 2 Ntinda ng'abayizi basangiddwa nga bali mu kibiina ekinene omukolerwa ebigezo era nga bonna babadde batudde. Wano abayizi be twogeddeko nabo batutottoledde engeri gye basanzeemu ekibuuzo kyabwe ekisooka. Ekibuuzo kye nkoze leero kuuze kibadde kyangu kubanga enamba esoose nagikoze bulungi nga tewali kintaawanyiza kyonna. Paya leero kyenfunyemu nsoose nenfunamu okutya kubanga kyekisookeddwako. Namba ebadde nyangu, namba 1 ebadde nyangu kubanga era buli kibuuzo we bijja bino ebibadde bye tukola namba 1 ebeera nyangu. So namba ebadde nyangu, namba 1 ebadde nyangu. Ebibuuzo bituuse mu budde, tewabaddewo okutaataaganyizibwa kwonna, bize mu budde era buli kimu kibaddewo mu budde kye tusaana okukozesa, tewaliwo nti kino tekiriiwo, byonna bize mu budde. Nsanze nga kirungi kisaamusamu era ku muntu abadde yasomye obulungi kibadde kirungi. Ye Rakaya abayizi bangi tebajjumbidde kukola bigezo bino nga bangi ku bo baasalawo okugenda mu bufumbo ne baleka okusoma. Abawala abawerera ddala ebitundu 27 ku buli 100 beewandiisa okukola ebigezo bya senior 4 wabula tebalabiseeko mu bibuuzo so nga abalenzi ebitundu 2 bagenda mirimu emirala egyabasingira okusoma. Omu ku bakulu b'amasomero Rakayiso Sekimpi owa Progressive SS Kalisizo bw'ati bwannyonnyola. Abaana abamu bamanyi bava mu kyalo balemererwa okudda bagenda mu byalo tebadda. Abalala baafuna embuto as well. Basajja abebakako. Abalala baawasa. So masomero gagana ag'omu byalo gaba n'ebizibu ng'ebyo. Babawasa, abazadde babafumbiza, abalala fizi zibabula, n'asaba mwe mu kilo za sukaali 3 lwaki tubampa mu kilo za sukaali 3 n'ebyo ebifaanana ng'ebyo. Naye si good nti some of mu abasinga obungi you are here. Agamu ku masomero agatuukiddwako tusangiriza abayizi ku ssomero lya Community College Kalisizo nga bo basangiddwa nga bali mu kusaba okwekwasa omutonzi bayite bulungi mu kiseera kino eky'ebigezo. Ku masomero amalala ombadde Sacred Heart Kiterede, Community College School sako ne Progressive SS Kalisizo basangiddwa nga beetegekedde ebigezo era abasinga batugambye nti basuubira okukola obulungi. Today we are starting our exams UCE. We hope we are going to perform at our level best such that we pull up our school to a higher level. Tese bulungi kubanga nasomye ate nsuubira bye bigenda okujja n'ebigezo tugenda bikola tubiyite. Homeland College Kyotera netegeeza okukola ebigezo byange bulungi era tugenda tandika ekigezo kyaffe ekya practical physics era nebazanya abasomesa baffe nkimanyi batutegese bulungi nnyo era nkimanyi ngenda kukola bulungi. I will pass with flying colors.
yo mu disitulikiti y'e Mubende amasomero agasinga ebigezo gabitandikidde mu budde era nga n'abayizi bategezezza nti babadde beetegefu ekimala. Abakulu b'amasomero balabuddwa obuteetantala kwenyigira mu muze gw'okubba ebigezo kubanga ekitongole kya UNEB wamu ne poliisi bali bulindaala. Akuliddemu omulimu gw'okukuuma ebigezo Grace Ranga agambye nti tebagenda kuttira muntu yenna kuliisa n'akwatibwa nga yenyigira mu mivyo gyonna oba okubbirira ebibuuzo. Bo abakulu b'amasomero betwogeddeko nabo bategeezza nti beetegefu bulungi so nga n'abayizi bali kyekimu. Mu masomero okuli St Charles Lwanga SS Mubende, Mubende Parents SS, Sako Bageza Seeds SS, abayizi tusanze batandise ebigezo byabwe era nga babitandikidde mu